omukulu Dax Kartel omulyeruba omubwati era ng'ono mukwano gwange nfanfe omukulu ono Dax Kartel nkuwadde story omukulu ono bambi yasazeewo n'abanga obufumbo bwabwe babuligolizinze ne Momo 19 oluvannyuma lw'okuba nti baamala dda okukola ki okukyala kati leero babeeredde ddala mu bufumbo obutukuvu naye omukulu ono Dax Kartel nga story bwengikulaze omukolo gubadde successful naye ebiddiridde omukulu ono abadde ayina otuwa ensonga lwaki mu bantu bonna lwaki ye ebbanga lino lyonna omukulu ono yasazeewo n'abanga obufumbo buno abu officiatinga oyinza okuba tokimanyi naye mu bufumbo bw'abantu abasinga oli kasita akyala ewaabwe w'omukazi ne wayitawo ebbanga nga tayanjula takola ki oluusi bitera n'ofiira awo kubanga kati watuuka okukyala abamu batandika okubeera bonna osegeera mu prosesi y'okubeera ne mukyalawo otandika okulaba emize gye wali tokola ki tomanyi otandika okulaba embeera gye wali tomanyi otandika olaba ebintu bye wali tosuubira kati mu mutima n'ogamba oba na papa okukyala ng'olaba omukazi atandise okukola bye wali tosuubira jjukira ne muba mwakeesisinkana tosobola tegeera mize gy'ayina tosobola tegeera bizibu by'ayina okitegeera naye oyanguwirwa n'ogenda n'okyala oluusi osobola n'okwanjula nga tonnategeera mukazi kika kyono naye leeta ogenda n'okiranga omukazi mukyafu omukazi ali bw'ati omukazi muyombi omukazi tayagala bantu omukazi ali bw'ati kati awo abasajja abamu we batera okiviiramu ne bagamba naye owaayi ebyembaga sijja bifaako sijja kweyongerayo kambikole ki kambyesonyiwe sigenda kuwedinga muntu ng'ono embaga sijja gikuba muntu ng'ono bw'ati nedda jjukira embaga oba ogenda beera n'omuntu ebirayiro bye mukola kuba na muntu lubeerera kufa kwe kukola ki kwe kubaawula naddala mu saidi z'abali abalokole abantu ab'amakanisa ba Christians bakuba ebirayiro nga kufa kwe kuli kwawula n'oyo omuntu naye ate time etuuka n'ogamba ngono omuntu lwaki okufa kwe kutwawukanya ng'olwedde okyadde mwanjudde kati otandise olaba embeera ze abasajja abamu awaddukira emisinde nagasika ki ebintu baabirya kituufu baabirya naye nja kwanjula omulalo no sijja kola ki sijja musobola naye omukulu amanyiddwa nga Dax Kartel omulyeruba omubwati ono omusajja abatamumanyi otunuulira lifestyle ye mu media goyinza okulooza musajja mutamiivu musajja munywa mwenge biki olw'okuba atambula n'eyo bboto golowooza ateekamu mwenge naye si bwe kiri ono omusajja wavunaanyizibwa nga bw'okiwulira era w'otuula wansi n'oyogera naye waliwo interview gye twabawako eddaka awo eya Projani w'otuula wansi n'oyogera ne Dax ebigambo byakugamba muganda wange oddayo gwe kennyini n'ogamba waayi mu nsi mulimu abasajja abagezi akubuulirira n'akugamba olina okukola bwoti olina osoma obutabo olina ofuna extra knowledge ku kintu oyo ye musajja anyiddwa na Dax Kartel guyinza okuba tomumanyi ng'olamulaba awo ayimba bw'atyo ne bw'atyo naye musajja w'amaanyi ate musajja musambi wa mupiira ku kisaawe bamuwa respect gwe gy'otamanyi ate avaluinga abantu oyo musajja gwe mulabaawo so omukulu ono Dax Kartel gweoyinza okwewuunya n'ogamba Momo yakola atya okugenda ne Dax gwe olw'okuba omulaba mu media lifestyle y'endala naye nze nkubuulira muganda wange oli gayi mulala nnyo w'otuula naye nga bwe nkugambye weewuunya ffe twamukolako interview naye ebigambo bye yatugamba twavaayo buli omu akkiriza n'agamba yes mu nsi mulimu abasajja naye Dax ono twambuuzizaako ng'omukolo guno gwakaggwa wali ku muzikiti ne tumbuuza naye Dax kiva ku ki ekyakuleetera okulonda omukyalo ono Momo 19
Dax n'atugamba ebigambo bino. Asoose n'atugamba nti mwe muyinza oba temukimanyi. N'agamba naye yeebuuza obulamu bwe bwandibadde butya nga tannasinkana Momo 19. N'agamba oyo omukyala wa njawulo nnyo ku bakyala be yali alabyeko oba be yali asinkanyeko. Ffenna tujjukira yayina aba Irene Ntale, yayina aba Shiba, era bamukubamu n'oluyimba awo ng'abazanyiddeko. Naye akugamba waliwo omuntu gw'osisinkana, aliwo omukyala gw'osisinkana mu bulamu bwo nga tosobola kola kintu yadde okumuzanyirako, okuggyako okusaba obusabi Katonda amukuumire abeerewo mpaka. Kati Dax ye mukyala Momo 19 gwe yakola ki? Gwe yafuna. N'agamba tamanyi ngeri gy'ayinza kwebazaamu famire ya Momo 19. Baganda be, famire ye tayina ngeri gy'ayinza gyebazaamu. Kubanga agamba omukyala ono ekisooka yeekolerera. Omukyala ono mu kwekolerera amotivatinga banne, amotivatinga abantu abali around her okubanga bakozi. Kyuvala nti omukyala ono alina endorsements nyingi oba brands nyingi za representinga. N'agamba omukyala ono wa njawulo engeri gy'amukwatamu ye nga ye Dax. N'agamba engeri omukyala ono gy'ankuttemu, gy'andabiriddemu, abadde ye yali takirabangako. Kyova olaba agamba nti lwa mbeera ya corona naye ye nga ye omuntu ono Dax agamba singa emikolo gino bagikola dda, kubanga yatuuka nga tasobola kyebeera. N'agamba namala okukyala watiifu omukyala amunzibirako awo, nga kyafa omukyala ono batukuze obufumbo bwabwe bano ababiri Momo ne Dax Kartel. N'agamba omukyala apulaningira ewaka ng'oyinza ogamba musajja. N'agamba ye tasinkanaako muntu bw'ati bukyanga abaawo, era n'asiima buli omu. N'agamba bonna abazze ku mukolo gwaffe tubeebaza, n'abagamba mwebayire ddala kuba nti mwakoze eki, mwazze. Era ne yeebaza buli omu owa famire owaki, buli alina akakwate ku Momo ne yeebaza Kabaka ne Katikkiro aba BBS Terefayina. N'abagamba kye baakola Momo be bamu ku baamunakyalinga okubeera omukyala omuganda, omukyala ow'empisa. Omukyala ow'empisa. N'agamba mukyala we ayina kasente, ayina ebintu bye byakola, afuna kasente, naye tayinaamu yadde amalala okutuuka nti amwegulumizizeemu. Nedda, okitegeera. Era nzijukira twatuuka nayoko ng'otunulira ku mmotoka ya Momo 19 n'ogamba emmotoka ng'enyirira, n'otuuka ku ya Dax nga yeeyiye. Era Dax yakugamba avuga yiye, eya mukyala we tagyekola ki, si nti tayagala naye agiwa respect, okitegeera. So byebyo ebimu ku bigambo Dax bye yatugambye okuba nti yasazeewo obufumbo bwe abufuule official. Kati ku Prejjan Media TV tugamba bugambi likinga, commentinga, subscribing.